naye omuvubuka oyo kye yatukoze kyakoze abasiraamu n'okutuweebuula n'okuweebuula ennyumba ya Allah ekifo Makka bwe baba nga bakikoze nga bakimanyi nga bagenderedde mubawe emyaka eki mu mawulire ge tulinawo ate ba wa Chosen Beki ne Chosen Beki ebyabwe byongedde okuba nga bitabuka abasiraamu babambalidde mu bukaawu mu busungu wabula njagala osooka owulire omusiraamu natali musiraamu eno video njagala ompe comment yo Sheikh agamba nti mu myaka eja waliwo ekiyinza okuba nga kibirawo oba oliawo katusooke kati njagala owulire ne wano so like ge tuli mu Chosen Beki ate eno ensonga mwagiwuliddeko ekikyamu kibeere kikyamu atali musiraamu bino oyinza okubanga ogenda bitegeera lunaku lwaleero era video eno nkusaba nawe ogiwemu obudde ebiseera ebisinga ebifo ebimu bibeera bitukuvu era bibeera n'emizizo oba bibeera n'obulombolombo oba bibeera n'ebyo by'oyinza okuyita requirements omuntu singa anaaba ate anaabyengeejinga gwe kitwale nti atali musiraamu oba kale omusiraamu yegasse mu lugendo lw'omuyita olutukuvu olw'okugenda enamugongo n'atambula nammwe kuwe omuntu atalabira nnyo wala ayinza okukiraba nti it is okay naye mu busiraamu jjukira kati bino byo tebyateekebwawo buteekebwa nga olugendo lw'ennamugongo wadde nga nalo abalukkirizaamu bonna mukimanyi era mugamba era mutugamba ffe nti lubeera lutukuvu omuntu wajjanga ate ye si mutukuvu n'alwegattamu nga teyeetowazizza nga tatuukiriza nti nze ndi mu Kristu nze nzikiririza mu bajulizi era nzikiriza nti olugendo luno lw'entambula lutukuvu ate oba oliawo kiyinza obutafaanana nga kirungi kati ate luno olugendo olw'Emekka bino nno tebyateekebwawo buteekebwa muntu wabula birambike ne mu bitabo oba ne mu kitabo ekitukuvu kati abasiraamu ate ku njuyi ez'enjawulo bavuddeyo ne batabuka ne bagamba nti omwami ono Ssekajja nga ye omusiraamu ensonga eno ddala baba batagimanyi at least aba abatwala olw'ensonga baatwala batwale ate era n'aba batwala basiraamu tebandisodde kubanga bamugamba omukyala ye tebamunenyezza nnyo naye ng'ate naye bamunenya olw'ensonga nti okola otya ekintu ky'omanyi nti kiyiteekwa okuba nga kirinako ebikiri emabega wabula n'otasooka kwebuuza naye yeetanyizeddwa nnyo basinze kunenya mwami ono nkusaba olabemu video eno mulimu byogenda okuba nga oyigamu ate ekituufu njagala ombulire abasiraamu batuufu oba bajjewo akajanja ng'abamwe bali mu kuba nga babavuma naye ng'ekituufu kibeere kituufu Chosen Beki kye yakoze kikyamu emirundi gyonna whether okkiriza whether ogaana kiyakoze it was very very wrong naddala nga yakkiriza nti oba oliawo si musiraamu tanaba kuba nga atula shahada ate n'ekirala gattako nti okuba nti omwami ono kino yakikoze nga gyonna gye babadde bavudde ebyo byonna bitabudde bamaseeka mu ggwanga lino ne bagamba nti Chosen Beki naye nga ffe abamu tugayita amaalu Chosen Beki bambi okuva e Masaka wamma amaalu ye gaamujjula ensonga lwaki ebintu ebimu byakola teyeetaaga kubanga anenyezebwa bambiranzi eyasalinkiriza omuyimbi n'agenda ku Kaaba nga si musiraamu ye kennyini ne yeewaako obujulizi nti sinnatoola shahada yalengeddwa ng'ali ku Kaaba bwe badde bamukolako interview awo ku kisaawe ekyakyekakasizzaako ekigambo ekyo kibi nnyo nnyo nga gyenkomeza era abali emabega waakyo nga basiraamu nga be bamututte obanga waliwo kampuni eyamututte eyo kampuni yeetaaga kubaningirwa ddala totally obutaddayo kutwala abantu Makka kubanga bwe basobola n'okutwala abashiriku ne babayingiza e Makka omukyala tuyinza obutamunenya nnyo kuba si muki naye omusiraamu ono amuliko oli n'omukyala si mukazi wo shara mu mateeka
tebannabawuuwa muva mu bidongo kusanyusa bannayuganda abali e Jidda, simanyi abali e Jordani, simanyi abali e Riyadhi, abavudde e Dubai, n'oyingira ku Kaaba ya Allah n'obutali busiraamu bwe bw'okakasiza ddala kyono si musiraamu, n'okutambula naye mu shariya olugendo lw'endiko sikkirizibwa, n'omuteeka ku Kaaba ye kennyini neyeewaako obujulizi banaye sinnatoola shahada nkyaliyo. Salamu alaikum. Agati nakalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Ekigambo ekyo bukya byafaayo by'obusiraamu waffe wano e Uganda kisoose kulabika ku mulembe guno. Omuntu atali musiraamu ne yeetooloola Kaaba n'ayingira nga yayiseewa nga Allah yabagaana n'aga nti ya ayyuha alladhina amanu innama almushrikuuna najasu fala yaqrabu almasjida alharama, tebageza ne basemberera omuzikiti guno baada amihim hadha, oluvannyuma lw'omwaka guno. Ekyo Allah yaharamisa ku bba abashiriku abakaafu okuyingira ku masijidi eyo kubanga ya mizizo. Naye omwana ono omuvubuka ono omusiraamu ono yatutte omukyala yeetaaga kuvunaanwa mu mateeka ddala. Aba Hajji Bureau wano ewali obuvunaanyizibwa bwammwe okuyingira mu nsonga eno, n'omuvubuka ono okumuyita yeetondera obuki. Naye wabaawo nga waliwo kampuni emutwala, kitegeeza abantu basalinkiriza n'abashiriku ne babatwala bakole. Mulama amafina bwe yayagala ogenda e Makka, abantu balinnya wansi ne waggulu, takola ki kujjako ng'alangiridde avudde ku buki ku busamize baganda bange abasiraamu. Naye omuvubuka oyo kye yatukoze kyakoze abasiraamu n'okutuweebuula n'okuweebuula ennyumba ya Allah ekifo Makka, bwe baba nga bakikoze nga bakimanyi nga bagenderedde. Bwebawa emyaka egi olimbuulira hisitole yaabwe mulamu bwabwe, tosobola kuzanyira ku nnyumba ya Allah bwekyo. Abashiriku, omuntu atali musiraamu n'atuuka n'okwewaana obwewaanyi nti nagenze neyeekakasa nako nti sinnatoola shahada, ate gwe omusiraamu nga gw'omukulembedde. Ensonga eyo ekossa buli muntu alimu obuki obukkiriza. Tosobola kukkiriza muntu atali musiraamu genda Makka. Ne bw'aba yassira musejju amangu ago ng'omutwala Makka, naye olina omukyala si muwoowe si mukyalawo mu mateeka ag'obusiraamu, wuuyo payopayo ku Kaaba mwetooloola, neetooloodde n'emirundi 9, beetooloola 9. Oyo omusiraamu ali emabega w'omukyalo oyo gwali naye gwayita bbaawe, ajje mangu yeetondera abaki obusiraamu, annyonnyole n'ensonga lwaki mukyala ng'oyo ava mu bidongo, ava mu kuyimba n'omutwala ate ku Kaaba, ava mu kuyimba mu kucakala eri mu bikujjuko. Obalaba bwe tuba tugenda e Makka tukifuule ntugenze kusinzaani so si tuwa. Abantu kati bagitwala nga tuwa, kyobulaba tebakyagiwa valibu, buli omu akolerako byakola ki. Naye ekigambo kibi kyakabenje kyesisiwaza okulengera omuntu atali musiraamu. Allah byagaa nti innamal mushrikuuna bakyafu, si batukuvu, bakyafu banzikiriza. Obukyafu obuli hissi ne maanawi. Fala yaqrabu almasjid, ekyo kiragiro amru, fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amihim hadha,
tebasemberera omuzikiti guno ogw'emizizo oluvannyuma lw'omwaka guno etteeka eryo bweyakkira Allah yabagaana ate nga gwe musaliikiriza ayingira Kaaba ayingira ku nyumba ya Allah ey'ekitiibwa atazze kwenenya atannatoola na shahada Allah yennyini gwakakasaako nti innama almushirikuuna najasu wabula gwe n'omutwala kubanga omukwano gubatta nanti muno yakoze proposal kati bagenze ku nyumba ya Allah ng'atwalako atali musiraamu omusiraamu ono omulenzi yalina ensobi 10 alina ensobi 10 ku 10 ensobi 10 ku kiki tosobola kutwala muntu atali musiraamu omutwala emaka atamanyi yeebuuza kyotamanyi obuuzi ekyo kifo tekizanyirwamu ekipande kyennyini kikulaga nani muslim tosukka wano naye gwe n'osalinkiza ate nemweteeka ne mu kamera okulaga ensi oyo omuntu omukulu afaanana bw'atyo tawulirangako busiraamu nga bugaana abatali basiraamu na n'abatali basiraamu babuuza ne bagaana naye nze kati nzikirizibwa oba sikkirizibwa atali musiraamu akola ki abuuza tetusooka muwa excuse asooka anenyezebwe era yeetonde ajje bunnambiro Haji Bureau ekole omulimu guno mu bwangu ekwatagane ne woofiisi y'amateeka g'obusiraamu eyo ensonga eve mu ddiiro bateekewo n'amateeka amakakali ku bantu